Abamasaba mwenayo mulembe kale tugende mulembe bamasaba mwenayo. How are you my people? How are you doing? How is everyone? Haujambo, habari, bane mwenamba la musiza ebigambo bimpeddeko ebyennimi zawa muli bukalamu bana bababa ni bamama baguga ni basenje mwenna ngattise olw'amasaba gatamuno olusoga nze Alfred Sembajjwe Kalondoozi muzzukulu wa Mutesasira abaaniriza olwaleero tuyingidde YouTube series ez'olugero lwa munnange n'ebize bituukawo mu nsi eno n'ensi nga bwe tugiraba tugenda kutunuulira ensi eno nga bw'erabika ne bwe yali tusobole okufaananya ekifaananyi eky'emabega n'ebiri mu maaso. Ndi ne muganda wange Kyeswa Rogers. Kyeswa Rogers ono tutambudde naye ku TikTok, tutambudde naye ku mikutu mingi ku radio ne ku TV nga tunyumya emboozi z'obulamu bwe zaasuubira nti gwe ng'omuvubuka asobola okukwongerako n'okukukyusa. Mwaniriza olwaleero tugenda kutandika series z'olugero lw'obulamu bwe nga lukwatagana n'ebyo byazza ssenkana mu bulamu buno. Leero si kugujula tugenda kuyita mu kawonvu n'akagga tusobole okutembatemba n'okutembeeta emboozi zonna ezimukwatako n'ebyala by'omu nsi muno. Mujja kusangayo ebibuuzo wansi awo tusobole okwongereza n'okugaziya ku mboozi ezo olunaku lutambule. Kale njagala okumusaba abaanirize muganda wange Kyeswa ku Kalondoozi by Naturals bwe tugenda okuweererezanga abantu emboozi zaffe. Babadde nga batubanja YouTube abantu batunga bagamba YouTube tuzze ku YouTube Kalondoozi by Naturals. Muganda wange baaniriza abantu. Basewo ne bannyabo balamusizza nnyo linnya lya Mukama waffe eyatutonda. Mukama mulungi nnyo, Mukama wa maanyi, Mukama wa buyinza ate nga musaasizi nnyo. Ekisa kye kikulukutanga omubisi gw'enjuki. Mukama ettendo lyo likuddire. Balamusizzaako mwenna. Amannya agange nze Kyeswa Mukasa Rogers. Nazaalibwa mu mwaka gwa 1968 October nga 9 mu Nsambya Hospital Independence. Nazaalibwa omukyala Mary Scovia Naziwa ew'ennyonyi eyebase enajjemba mu mabira kama musaasire. Nenzaalibwa omwami Amon Mukasa Kibugo agalamidde ekireka kamuli awo mu Kabakanjagala. Mukama musaasire. Okusoma kwange nakutandikira mu nursery oba kindergarten yali emanyiddwa nga Nabbaale. Primary yange negitandikira mu Bishop Central. Bishop primary yalina sections bbiri. Waliwo Bishop East wabeerawo Bishop West. Naye mu kutandika kwange primary 1 Bishop Central yali etandikibwawo. Nentandikira mu Bishop Central eyo era eyasooka okubeera headmaster wa Bishop Central yali ayitibwa omwami Kyome. N'amala natransferingibwa ne batuleetera omulala mwami Kigonya. Namalako primary yange nenyingira Bishop Senior Secondary School Mukono. Bishop somero ddene. Bwe nava Mukono nenzija e Kyambogo nga tennafuuka university yali eyitibwa Kyambogo Technical College. Naye nali sinnamaliriza newagwawo emigozo bano abaaliwo mu myaka gyange mwawulira ku incident y'abayizi b'e Kyambogo n'abasirikale ba Special Force abaalina barracks yaabwe yabeeranga Kirekaawo naye banyweranga nnyo ebbanda awo bayita mu Kiteeso nga banywa nnyo amalwa. Kale nno mu weekends naye ddala mu biseera by'emisaala nga leero wabeerangawo abaana manye yali higher institute
kati abaana nabo bagendanga okucakalamu banywemu nabo. Yes, kakati waliwo omuze ogw'okuzannya matatu Chinese. Chinese, yes. Bamuyitanga mu biseera kati omanyi waliwo enjawulo ya Chinese ne matatu. Chinese yabanga akatabo asema matatu simanyi buku bikoze bitya. Naye kati mu biseera bya weekend zinge waffe wali okumpi nasaasulanga mu kisulo buli Friday twaddangayo. Kati incident yaliwo lwa mukaaga whereby abaana baali bazannya n'abasirikale matatu oba Chinese ow'essente. Manyi tetubaawula abasirikale bajaasi. Abajaasi kuba baali ba special force. Kati abaana ne bagenda babacanga bu Chinese. Akatabo ne katabuka. Kati ne bagenda babakuba emisaala gyabwe. Kati bamala bakuba emisaala baga rudisha pecha yetu. Nyina peleka namna gani pecha yetu hii mchara yetu. Kuba ni tata mchara yenyu lwaki mwagulese wano. Ffe tuli ba student ya mchara tetumozide. Dino awo lutalo we lugenda lutandika. Kati bagamba omusirikale owa special force sokolinde. Kakati abasirikale abajaasi baleeta omusaala bakole mu bayizi. Yes. Abayizi ne bakola mu basirikale. Kati abasirikale bakyusa olugero. Kakati abasirikale kirabika abayizi bano babazanyanga syndicate. Kati abasirikale bagenda okukola sente zaabwe zibaweddeko. Omusaala kuweddeko. Ate nga balaba buli bakuba abayizi be bakola ki? Be balya. Agenda okulya ono bwaba si yalidde ono yalidde nga sente ze kana bagamba alo nyinyi nina chenja kiki nga tebamanyi na bya syndicate leta pecha yetu chicha chikari. Kati aba special force abo ebiseera ebyo baali bafulumanga tebafulumanga na mundu babaze okunywa kati ate n'okunyomereza baali banyomereza bano bu student naki nga tebatandika ngo special force agenda ba student ekikonde bagenda kimukuba ngono namuyola bakwata abaana baali tebamanyi nti bano bajaasi baali bamanyi naye baali banywedde bonna banywedde owulira. Yes. Kati kubanga abaana bo bamanyi ffe tuli baana ba student jukira aba student tebatya nnyo tebatya basirikale. Olaba neutralizing universities ezo kikulu nnyo eri gavumenti yonna abavubuka babeera bamalirivu awo. Yes. Otyo kati naddala kati bwamuyoola omusirikale bweba yeyoola omusirikale n'akuba student ekigo n'abeera waggulu. Olaba student omulala bwakwata oluku zino enkwe ezifumba amazzi g'amalwa n'amukuba bwamukuba ku mutwe oli nava okuwona n'agaŋŋalana. Kati omusirikale omulala naye n'akola ki n'akuba ono student teeka n'ekigatto. Student bwe yatalantuka bw'ati n'alinnya oluku olwali lufumba amazzi g'amalwa. Kati ate amazzi esepiki bwe yabundugguka eti ono yali ajja ati okujja okuyola ono n'agenda agigwamu n'agisamba amazzi ne gamuyiikira ne gagenda gamwokya okubeera ddala